Infomedia yafetu kusensonga. Naye mwami ogola mwami Sibifo yanzibako omwana oyo Juno wa 2022. Omwana bwe bamutwala yakomawo nga bamufumisa ebiti mu bukyala. Omwana wa myaka 7. Ekinnuma nti getting justice in this country. Nga bamufuzi ngani amufumisa. Je bamutwala nga stepmom we Nada abana basengawe mwanyina wa Amon. Omukyala we bamuyita Rona nwahereza Rona. Yatwala omwana oyo. Batabani ba Rona be bafumita arihere ebiti mu bukyala. Kintu ekyo kyannuma Sibifo. Katwera bakati I'm 27, I was raped when I was 17. Kitegeze emyaka egiyisewo gima naye nkulagana kati obulume bukyaliwo. Atutte omwana teyamuteeka mu ssomero. Omwana amutadde ku step mother. N'olunaku lwe namubba. It is also another story of its own. Omwana musanga n'embo y'okukuba tesaamulya. Bapangisa kufuna kasente jibale kwesaba kali nyabo company yasulozanga amayumba yalagawa bavaawo dda naye puli alina kuzina abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi wawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okudabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga wammasebo bakakase Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bokolagana naffe tugenda kwejjusa Wamato Estates Management bafuna sente Sizo zino zibayita 17 yandabiridde musajja yali atya he's okay lwaki toze naye n'atubuuzaako ffe abako takolera muno naye takolera muno nenga yalazeemuko naye mugamba bako mukubireko tomubuuze mukubireko mugamba abakaba mukayagala kukubuuzaako ne gwe tewaliwo gwe ya pride watwakola pride waliwo nga oba owangadde lwaki sikugoba so kada yaliwo yaliwo lwaki sikugoba ngaowangadde tobbe kampani omanyi owangala nnyo mukampani osobola ogibba abamanyi byonna ayinza okugibba oli kabate kano bakemba nsoko kuba kabate kamanyi password ya buli kimu emita namba ey'amasannyalaze ey'amazzi owakasasiro kamanyi namba kayinza okungoba ne mumaka gange we mukubireko omuko yakugaana ayagala nnyo obulamu obuli private ate nga saamujja kuno bella okufiira wano omala oba ojja okole omala ono ojjaweza embeera bwamujjawo nali mumanyi before all this lwakuba yali tamanyi what I'm going through kati mubimpimpi nabitegeerera kuno era nakwanira kuno nedda we were friends naye nga tamanyi what is going on in my life yeah anti wali friend we wano najjanga akubagiza by the way tubane ba friends baffe nga tebamanyi bigenda maaso in our lives kati womanyira friend wo nti bulijjo akwenamu akantu ng'ogudde mu buzibu tumanyi ekyo
kaloga mboze nodukira jali munange musajja ntulugunya biche bicho mati akuteka wano ngagugira giranga mukamba yono friend wange bulijjo ninga otherwise yabere kulabirira ugeze amande muntu wakusanga watu asobola obutakutegeera really nchuse nnyo okyuse yabale kulabirira yebale kwesi bifa media tuguse ensonga tukubuuzako gyosinzidde okubeera ngaotulaba simanyi oba mukyalo ono mukyamujjukira mukyalo ono bamita pride twamukyazako ko wano natunyumyamu ku mboozi ye abantu bangi mu reactinga just before ku namba ya pride pa ku namba ya pride nenza mukone mulabako kaawo ng'olaba mutandise okukyuka netubanga twogeraawo naye onako lwaero tusazeewo n'agamba nti kaje nebazeko ku bantu tukyumyemu ne ku mboozi endala ku luli najja nande bubi nnyo ku luno kisa kya mukama kulaba nga ate nava ku level kati ndi ku level ndala so abantu mwenna bayira wabali eyo tukoze ku bantu bangi nnyo wala ne bukyukira nno ddala eyo omuntu nataddamu yadde okukubira yadde kasimu yadde okunoonyaako era nibaza pride okutunoonyaako fe tukoze ku bantu muntu n'oddamu okumusanga eyo nga yeefula nga takumanya takulabanga nako naye obulamu bwe tutambuliramu so pride nkwebaza okubanga akufisa wakadiro nga kanzeye ku SB4 media tunyumyemu tubaze ku bantu tugere ku bulamu kati bwentambuliramu obulyawo n'abantu okumanya nti pride waabwe kati ndi bwenti wuyo yafuna omuko ku luli yali talina muko by then walina nadda by then yali talina kati yafuna omuko kyala bavunanyizibwa ulamu butambula sofa nga we yabubala atuteekamu akasente bannaffe aba Remfy bagamba nti gwe wenna nga oli mu nsi za diaspora nga waleeta z'okubanga osindika akasente wano mu Uganda downloading app ya Remfy kozesa promo code ya SB4 obeere ng'osindikira ddala akasente nga tebakasazeesaze downloading leero olunaku olwaleero kozesa promo code ya SB4 wamu ne bannaffe aba Wamato Estate Management bagamba nti gwe wenna ennyumba z'amapangisa naye nga apangisa tebagala kusasula bakwase contract eyo obeere nga bakusololeza amayumba bakuwe ssente zo bo beebanjiza bapangisa babayise ba Wamato Estate Management basangibwa ku Nateete Makai Road ku stage ya mwana mujimu tuli ne Pride tusansa okukulaba obulamu bulungi okutwaliza ewamu waisa obanga kyova tweraba myaka 3 nga tukaddiye myaka 3 guno gwe gwokusatu myaka 3 yali November yali October yali October so it's 3 years kiki ekikuleetera okujjukira nnyo wotyo well ekindeetera okujjukira is because bwe mbaleja emyaka 3 emabega by the point lwenagirira okutuula wano in front of a camera si kyangu abaana bangi bayita mu mbeera naye batya what will people say family ezo zoolaba ziti abaana bazeeraliikirira nnyo nga ate families are not there for us ge mazima era nze bwe najja mu camera it was a lot but I made sure I didn't pick any call. I mean, you didn't look for me when things were bad, and yet I tried to communicate. Then, how should I believe in Timugeda Kunyambaka? So I was criticized a lot. Yeah, so nenga sinaba kwogera bingi. Nsaba nebaza abantu bonna abambeererawo Mukama abampeera omukisa.
nebaza SB4 Media. I appreciate everyone in the diaspora within Uganda. Abaina buli omu kye yanteerako to see that nfuna ekyokulya, nfuna wentandikira, abaana bange baddamu okufeelinga like children. Saba Mukama abampeera omukisa mu SB4 ne team yo. Saba Mukama ababalire abawe ekyo kyonna kye musabirira. So nkomyewo wanene okubeebaza. That is the main point. Ensonga lwaki nalwawo okudda okwebaza is because obulamu tebutereererawo. Ate ssente si yeetereza obulamu. Ge mazima mwami SB4. You'll get the money, but you have to know how to manage it because it's not going to come through all the time. Atenze ndi single mom. So abana bange betaaga nali neetaaga choose a strategy of how I was dealing with life. So naye okuva lwe najja wano obulamu bwakyuka, natandika okukola. Things really changed because at least now I have something to do. Abana bange basoma, we have a place we can call home. So ekyo nakyo kyavawo because it was the main point. When najjira no nali nsula bweru, sulaka omutoiza ebugoloobi ku village mall. So life wasn't really easy naye because of this platform. At least people came out and had my cry. Era nsiimira ddala okuva ku mutima gwange. Sikyogera kweyisaawo naye I really appreciate. Abaana bo bali bati bali ku ssomero. Abaana bali fine era bali ku ssomero. Ewaka wali wati? Ewaka everything is okay. Okusinziira ku byali binneeraliikiriza kati tebikyaliwo nnyo. At least I'm trying to manage. Ngera omuntu ali mu bulamu bw'ensi bwe batatusuubiza nti bunaabeera busendeekerevu. Kubanga bakola business. I started up a small tea shop eri mu town. Eri ku kisa kya Maria. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu processing travel documents bakuyambako visa processing. Oli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK uba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. Beba Azul Tour and Travel. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Mabega. So that is how I've been managing life. Then like tea shop nga kachai chai drinks coffee. Mainly sinabagenda nnyo mu byakulya because njagala nnyo bwe mba nnyingidde mu food section bere nga nze neetuulirawo ate ng'obulamu tebunaba kunzikiriza health because walina problem ya health
naina issue y'omutima abantu bangulidde eddagala mwami before waliyo n'abantu who still reach out there wali abantu sijja kwogera muwendo naye about like batono bali awo at least once in a while akuya nakubuuza mwana gwo oli otya what so people have bought me medicine and thank God nagenda ne banteekamu stent nagenda Aga Khan Kenya ne banteekamu kabanga katimba akasengejja amasavu mu ayota so I got a bypass surgery wabona mazira kisana agamba nti nkusasulidde oba kubano omu yankolera passport omulala nansasulira tickets omulala nansasulira hospital bills SBF byonna nga biva ku SBF byonna nga biva kuno ku SBF okuba kwe nasinziira so okuva wava kwa Aga Khan hospital health yatereramuko yatereramuko I'm still actually under recovery yeah but I'm better at least I'm assured nti eddagala ery'ebbeeyi ligenda kendeerako okutwaliza wamu life is now okay kirungi so abadde kyatugamba luli eri nti wewajja okimanyi omuntu abasinga okutya kujja mu kamera nga balina ebizibu batya famire zaabwe okubalaba kwano gyabwe okubalaba bebasoma nabo bebakola nabo batya okuswala gwe kyali kitya ng'ozze mu kamera ng'otudde mu kamera za SB before shooting wantuuza n'ombuuza nti are you sure you're not worried about family anti batugamba nti east or west home is the best naye wenjogera nina emyaka 27 so nayita mu mbeera eyo okumala emyaka era 3 ndi mukyala mukozi nze nemanyi kozi okukuza abaana obwomu is not also easy abawala basudde abaana so obulamu bwali bwe bumu nga family of course nga bwokubira omuntu for example nokubimuga omwana mulwadde mbadde nsaba kunyambako ng'akubuuza ekibuuzo nti omwana oyo alina kitaawe nti ye nti gyali mulamu nti ye nti kati gwoba okubira kakati omuntu bwakuwa replying eyo on a life issue oba olina okutuula and you make peace with it ate ng'erudda tobanenya erudda tonenya family for not standing up with you mu bintu ebimu so I came out I was nervous I was scared of mainly my father nga neeraliikirira what will he think he later on called me nangamba yankubira immediately after seeing the video mbusaakwata simu ze but for sure ndabika esimu eyo saagiraba ye muntu ku nsi kuno gwesasaa kumisinga simu ye even if I'm in wrong so many up to now family abamu bacha but I mean it's not being appreciative but I don't really care daddy ye madam na meeting amuko ever since have I seen my daddy no but we talk at a relationship yaffe yakyukira ddala remember when I sat here nengamba nti abaami bwemukwata abaana ne mubawa abakyala abalala ewaka try to follow up that one hit real big but since then the relationship has changed at least ankubirako nambuza how are you my daughter it makes me feel good nange nemanya nankwadde abazadde tebaliwo ku nsi but at least gwe bandekera akola ki afuddeyo so era naye mwebaza otanjajinga actually nali manya agenda kunzaalukuka but he did not he recovered from it I think somehow he sat down and understood some bits in that yes so so far life ngojeko business gyokola kuba nze kyemmanyi so kuba ne business naye nga bills omwami yazituukiriza mwengu afuna
bwetudda mu Buganda wano we tuli omwami aba muntu gwe watwala mu bazadde nti ero baba bamumanyi so omuntu atanabatuuka waffe tabaki taba mwami aba mukwano gwange bwe tubeera nze naye mba mulaba nga mwami yes but outside to the world and when we go back to culture baba kiraba bulala and whereby kituufu but he's my friend ambeereddewo and azenti he cannot judge me ate kyewunyisa I'm sure omwami oyo yalaba ebintu ebyo naye tanyeganga taŋŋambanga nti oba but I know this one thing of bw'oba omanyi someone who really wants to help you that is me so that is enough nze okumanya nti okay ate dadi baba n'abaana bo tabalaba bintu ebyo babiraba naddala dadi w'omwana omukulu ojja kunzikiriza mames before era nsaba buli muntu yenna alaba this program this time round ansonyiwe abantu abo nababika if you remember nabagamba they are dead because omuntu atali mu bulamu bwa muntu of late tubayita ba deadbeat fathers dadi w'omwana omukulu bino ne bwotaba editing out mames before ne team yo dadi w'omwana omukulu bakuyita niwamanya Amon you raped me at the age of 17 nali nzirise ewaka nali kukupa complex street nongamba kompewa okusula antwala mu kifo kiri ewansi eyo olaba katwe eyo wansi ekyo waliyo kigo down kiringa oba train yayitangayo oba wali eyo karoom ka mukwano gwe nga kalinga ka corridor bwe kati nenga bakakola nga room nenga ka corridor nga mulimu mufaliso gwokka this man brought yaleta soda wa nali nywa Mirinda pineapple by then naleta ne soda omulala wa Fanta I drank that soda sadda mukukola kutegeera bwe nazuukuka ye mwenyini nyini bwe yalaba nga ntandise okwekyusa nankola ki nanzuukusa nangamba situkogende zaali mu ssaawa nga 9 ogw'ekiro I'm estimating because it was really late nanfulumya olaba wali waggulu oba okwatira ekikumu ng'ogenda gwa mu roundabout ayambuka ku poliisi ekibuyi wano waggulu wano awalinganga akasaawe awo kyekifo kye nafulumiramu that is my memory is good I can recall these things kyekifo kye yanfulumizaamu awo ne ntambula but I was all bleeding nengenda nasula ku baala eri wali bagiyita oba olaba ku steera waggulu ebbala Happy Boys ye Happy Boys I think bagiyita waliwo nnyondo steera but no ebbala bagiyita Happy Boys eruddewo nnyo I think nagenda mu ebbala mwe nasula nali tudde mu ntebe then ndowooza obudde bw'okugala ne butuuka ku makya ne banfulumya ne bakawo kabalaza kati omwami oyo because nali mukutte face kati before tuyise mu bintu kuliko hotel eri awo ku Freedom City ndowooza yali yakajja ng'enjala ennuma nali mu kiteteyi nga kiwanvu mami yali yakingulira nga kirimu obumuli bwa yero bwa ribbon nga bukoze nga botai nengenda ku Freedom City waliwo restaurant yali yakagulawo banaye temunoonya nenyingira mu restaurant eyo as before I'm a person nti bwe mbeera mu mbeera embi people still won't tell you look at me but you won't believe ne bwe naakola ki ne bwe nkunnyonnyola nayingira mu restaurant eyo nefuna ne waiter najja nampa chips and chicken because it's my best snack nampeerako ne glass ya juice ennene kati bwe namaliriza okulya I was dressed up in a pink dress like kirina kijjamu because kyalina omusaayi era ekiteteeyi ekya pink era nakyanula ku waya ya muntu mbufunze nafuuka mubbi nenyambala nengenda mu restaurant omwami bwe yamala okumpa ebyokulya by then bali tebanaakuteekawo this thing of order with cash kati ne mugamba kangende mu motoka none mu ssente banaye munsonyiwe saakomawo because I'd finished eating ng'ekizibu kyange kikoze kiwedde kati nze gye saamanyira nti mukunkwata najjayo ki olubuto I didn't know pregnancy by the way kati daba bwe ntambula nze natambula Kampala ono sina street gye simanyi
nga ntambuza bigere because I didn't have money. Kati ne daba bonenziramu ne nsanga kati waliwo Benchwanika Street then eri waggulu boyambuka ye Cooper Complex abakongo gye batundira ebitengi. I land on this man again. Yali akolera Amoni. Yali akolera ku Atalanta building shop number AB1 kumpi ne ABC building. Nengenda ne mugamba sebo you raped me, you threw me out, ndi waneno mbona abona ne mugamba why would you do such a thing to me. Nankwata nantwalira omukyala wansi mu ekyo kizimbe kye kimu sengawe simumanyi linnya saali manyiira sengawe nambuza nangamba kakati tukuyambe tutya ne mugamba waakiri bampeewo okusula nangamba omanyi okukola amazima amatuufu nali simanyi kukola. I didn't know nti in life omuntu alina okukola to survive engeri gye nali nkulidde ewaka. So after some time mba ndi ku dduuka ly'olyo omukyala I collapsed ng'ebbanga liyiseewo. Yakuwa omulimu awo? Omukyala yampa omulimu nga nsuze ewuwe nga mu kakorida kayingira mu ffumbiro. Omukyala oyo nampa omulimu bwe yampa omulimu after ebbanga lyayitawo nga like emyezi meka? Emyezi gyawerera ddala 5. Then I collapsed. On collapsing omukyala n'atya taking me to the hospital. I'm pregnant. Nambuza nina nnyini lubuto ne mugamba mutabani we yankwata if that is how pregnancy comes about. Yakwata wali virgin? Yes. Nankwata nangamba ojja kgenda ewammwe. Ne mugamba ewaka naddukayo lwambeera kati nzireyo ntya. Ate jjajjange omukyala the late right now. Nali sina number. Enamba yokka gye nali manyi mu bulamu bwange ya daddy up to now. It's the only number I know in my head neyange. Mukyala omwawo nankwata nantwala ku CPS ku police. Bwe twatuukayo ne bayita omwami ono omuvubuka ono sina mwami omulenzi ono Amon. Bwe yatuuka ku police omanye ebigambo byayogera. Yagamba aba Child and Family Protection Unit n'abagamba nti oyo malaaya namugula ku kkubo kati sawe no tamanyi nannyini lubuto. Abakyala abapoliisi banziramu ne baŋŋamba nti genda bw'onoozaala omwana ojja mmuleeta tulabe oba amufaanana. Nze naguno gwakasiddanga ku CPS omwana agenda weza emyaka 10 next week. So that is the man eyandeetera obulumi bwe nnina ku mutima obuganya okuwona up to now. Healing is not easy. Healing is not easy because twaliko ne mu ddwaliro ne ssenga wange ne jjajja mukyala nga ngenda kuzaala bagenda kunnongoosa ne bamugamba wakiri aweereza emitwalo 2 ge baali beetaaga mu theatre okugula ebintu. Yaddamu sebo waddamu n'ogamba bazadde bange nti ne gwe neebaseeko mukazi. So oyo omwami siri musonyiwa wenjogerera akuba amasimu yeetonda agamba mbuuze muloga. Before simanyi sabo yafumadde okuba esimu? Kati wayiseewo omwezi nga gumu last month. Nga kiva ku ki? Nali awo nankubira essimu ngenda okukwata enamba nali sigimanyi because I blocked every number nga buli gyakubirako nkola kingi blockinga. Nakwata essimu ye kati bwe nagikwata ngenda okuwulira eddoboozi omuntu oba omumanyi. Ne mubuuza why you calling me? Naŋŋamba badde nsaba kwetondera biki nali n'oyo muwala we. Nagamba badde nsaba oteekeko video nina kye njagala okukola. It was a WhatsApp call. Netwitchinga on Gonde video. Nafukamira ne yeetonda biki nga n'omwana alaba. Bwe yava ku ssimu eyo ndowooza bayi kati ng'akaaba ne mubuuza bwe tunaakusonyiwa. Are you going to stand up to the responsibilities of a father? Emyaka giyise omwana ono gwe totula ne weebuuza ali aki abeerawo atya bw'alwala awona atya. Nagaye byo nangenda bikola mwami sibifu. Bwe yava ku ssimu ndowooza bwe yayingira ebbaala n'anywamu. The following morning nasangako audio yanvuma. Audio mwami oba kiki ekyemusu yanvuma. And like my friend yaŋŋamba naŋŋamba kakati bw'abanga yasazeewo nti agenda kustandinga up as a father.
muweereze gundi message omugambe kituufu essomero lyali linaatera okuddamu nga mugambe we need school fees kyenyininyini kyenawandiika naŋŋamba leeta omwana wange mutwale bweranyangi era naddamu nanvuma ebyo ebintu byanvuma ebyamalaaya malaaya gwe kibiki omwana nga omuyigiriza obusiru naye omwami oyogera mwami before yanzibako omwana oyo June owa 2022 omwana bwe baamutwala yakomawo nga bamufumisa ebiti mu bukyala omwana wa myaka 7 ekinnuma nti getting justice in this country nga like nga mafuzi nga ne amufumisa gye bamutwala nga step mom we nada abaana basengaawe mwanyina wa Amon omukyala we bamuyita Rona n'owaheereza Rona atwala omwana oyo batabani ba Rona be bafumita Ariel ebiti mu bukyala kintu ekyo kyannuma before omwana banaddamu omufuna after 9 months mwana ne mutwala omutreating nga bamukolobola omumwa gwa Nabana nesikanzinzirina. I treated that girl for over like 6 months. Omwana nga alina trauma mu mutwe mulimu ebintu ebitamalaga kuva mu mutwe. Kati era bakati I'm 27. I was raped when I was 17. Kitegeeza emyaka egiyise wagima naye nkulagana kati obulume bukyaliwo. Atutte omwana teyamuteeka mu ssomero omwana amutadde ku step mother n'olunaku lwe namubba. It is also another story of its own. Omwana musanga nembo y'okukuba tesaamulya nga takyamanyina kuwandiika linnya lye omwana wa 7 years. Namubbayo bubi because nasooka nagenda mu buli office ey'ekiruwuula ng'agendayo ayina baganda be bateekayo ssente oba ofuluma nga naye afuluma naye ng'omuntu gozze okuloopa era nga poliisi ekugamba kimu omuzadde tasobola kubba mwana we. Era ye muntu y'omundi okentuuke mu eyo embeera gye wammanyiramu amesifu kuba natunda buli kimu nga nnoonya omwana natunda buli kintu nali nina mu bulamu nga nnoonya omwana. So kati mwami niwamanya Amon saba mukama akikubalire owoza nti nkuloga naye sikutambuliranga nako. Kati yakyayo omutawuni akyakulirayo mutawuni obulamu bwagootaana yagenda n'ebweru mu Buwarabu ne bamudipotinga. Oyo omusajja ayina empisa embi nga gyenkomeza eri famire bannaye. Famire yampisa bubi nnyo 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 nga mazo nga ngizeeyo ku poliisi ne bamugaa wakiri kwata omuwala mutwale ewaka ewammwe amanye nti bw'abaako oyo okulabirira omwana afune waamuteeka. Alla banaye abantu abasiri mulaalo bali abantu balina empisa embi kyenayitamu ku myaka eyo. Anti naye atalaba byonna byonna kitulu asigala nga ye taata w'omwana. Ekyo si kiganye era ebyo byawoza omwana wange simanya omugaba mu basajja abalala simanya biki. My daughters, they have never gotten a chance to call anyone daddy. Tebafunangako chance era nsaba mukama nedda nedda mames before olaba toso omuntu ayinza obutatuula kweteteggula yenna naye otuuka hope y'obufumbo naye n'okola ki naye ng'omuntu oluusi wandyagadde you take another step naye tuula n'obutumya n'ogamba you know what let life remain at this level. Tata omwana omulala bamuyita Spencer Wilson oyo ali mu Illuminati. Tebiriyo ebintu ebyo anti kati omuntu asaddaaka abantu for money fe wano in layman's language tugimanyi nga Illuminati nga basaddaaka ati like oyo omusajja oyo taata w'omwana owokubiri ate laba ate yansanga ku mbala rifaalo nga nnoonya ssente ez'okunnongoosa banzijemu omukulu. Kitegedde wali ogenze mu ddwaliro okuzaala? Yes. Wali we bagambira nate sikuweereza emitwalo 2 n'avuma bajjajjange ne ssenga wange ne beekyawa abanina ku kitanda ne beekyawa ne bagenda ne bandekayo wekka nzekka ng'oli lubuto nga ndi lubuto ng'ate abasawo baagala wakiri ndeetera ssente zigula ebintu ebinankolako naye nga sizirina. Kati nfuluma ebwere kuliko awo yali mukyala nga naye nawe muwala we omukyala oyo
yangamba nanga kuliko pastor aliyo kakiika mbo pastor oyo ajja kunyamba yeyampa omutwalo ogwantwala n'okukale transport eyandabirira in that period nengenda bwe natuukayo bwali budde bwa kiro pastor mwenyini yangamba nzijemu empale bane mulimu omuntu oli writer mu challenge of course ba viewers bajja kujja bangambe olabika oliko omwoyo gwa bagwita batya gwa kaseegu simanyi bagwita naye omuntu okubeera nti whenever you are around people they want to take advantage of you so pastor yo nakola bwatyo sitegere pastor nagamba ngolero buto yangamba nzijemu empale ali okampe sente sikitegedde wagenda mu church nagendayo ku church kuba we wali amakage we wali neki ne church notuka nagamba nga budde bwa kiro misana bwali kiro budde bwa kiro zaali musaawa 3 eyo teyali mufumbo nakati akyaliyo omusumba oyo sijja mwogera nagamba ojjemu empale nagamba nsooke mbeere naye mu mbeera ey'ekikulu ampe sente ngende nkoleki mamesi bifa abasumba bakola ebintu ebyo tuveeyo so nagamba nti mala kumpa naye nga alaba oli lubuto ngaalaba am heavily pregnant ate nali nnumwa amakkato nga gannuma nnyonnyo so kati bwe nali nkomawo okuva ewoyo pastor because I did sleep with him I was in enough pain bwe nali ndi mu kuvayo nentuuka ku gate ya referral hospital Mbarara banyingira omwami omu kwe kujjana n'ekika mu maaso bw'ati n'ayogera mu Lunyarwanda nti omuwala omulungi nga ggwe kiki ng'okaaba because I was crying nga neebuuza kati ki ekiddako nensooka mwesamba ng'enjala ennuma olubuto olunnuma naye nga life has to go on oyo omwami nannemerako nali nzikirira eri mu woodi y'abakyala nannemerako nangamba jangu nenzija yantuuza mu kapasipalamu ngaawo nampa sirya kyennyanja but yampa amatooke g'eminwe nga galimu ekyennyanja ekisiika ekya supu ku lw'enjala natuula n'endya I sat down and ate food that I was not eating bwe namaliriza nenkwata ekkubo nenzikirira nemweyanza nenkwata ekkubo nenzikirira mba naakatuuka bwentu kukatanda oba yajja ngoberera nansanga nanga kakati sigenda kubuuza why you like this naye okukaaba kwokka kukola ki it explains a lot nakwata nangamba kankomewo nagenda nakomawo ne nurse bano ba midwives nakomawo naye namugaba omuwala ono mukole ki mukoleko everything of course nga maze omubuulira abalina okunnongoosa biki ebyo naye sina wentandikira yayita oyo midwife n'amuwa ssente ne bagula ebintu enkeera saa 12 ez'olweggulo nali mu theatre but bwe navaayo bwe nali ngenda mu theatre omwami oyo yambuuza nangamba kati nze nkuyambye mu kino nze ogenda kunkolera ki nemugaba bwe naaba mponye nja kukola nja kukola then I'll pay you back nangamba sente nkola ki zirina nangamba njagala mwana wa bulenzi namuvuma of course nemugamba kyenneetise tekinnafuluma simanyi nawe ngenda tutandikira ate naawe oli mu kuŋŋamba era onyumya byakuzaala nagamba yenewe naseka nagenda nemweyanza because yanfunira eddagala abasawo n'abasasula in the morning yakeera najja kati bwe yavaawo nenkubira jjajja mukyala nemubuulira what had happened so jjajja mukyala came part jenjayo okumaking a clear jjajja mukyala nesenga tebansuula mu ddwaliro because they wanted sente and my uncles were not willing to give a hand because nze nadduka ewaka si be bangoba ewaka so jjajja mukyala enkeera naye najja yagenda okunyanga bali mu kunteekamu kathita nga n'oyo mwami atudde wali wabweru ng'ali mu kumobilizinga everything yeyangenderako mu theatre jjajjange yali aganye tebannongoosa ng'agamba nja kuzaala bulungi naye nga biganye because of the heart ate by then nga bo tebalana kumanya nti omutima mulwadde naye ng'abasawo babagamba omwana ono bw'asindika omwana ajja kwabika omutima
nengenda mu theatre ne bannongosa bwe navaayo. This man bought food. He bought me my first phone. Najimpa ku kitanda. It was even a smartphone, I remember. Sajanga you investing. Nakubulire ewaffe bagamba ngwa mino ngasheke birungi nebibi amanyo gaseke ebirungi nebibi. Okoze lumi cholo. Lunyankole. Nampe essimu nandekerawo sente ez'okugula emmere n'agenda. Kati when I was discharged from the hospital nenzira ewaka ewaffe Kamukuzi bwe naddayo yanfunira special yantwala nzirayo ewaka. Natuuka leero ekiro nina anko wange omu nsijja kwogera mannya yakuba essimu ndooza yali abuuza ku maama we namukubira. Mami we namugamba nno muwala wammwe azadde aliwa ali wano. Anko gundi waddamu jjajja n'omugamba awo twagalawo pride nga kitaawe bwe yamutulekera tetwagalawo omwana. So either nkwata omwana mutwalire kitaawe nze nsigale ng'omwana waabwe oba ngende neki n'omwana wange. That's before omwana oyo yali family gye nsoose okulaba. It was the first bond I felt in me. Ngamba why nenkubira oyo mwami Spencer Wilson nina ensonga lwaki njogera manyi nemukubira essimu nangamba bakugobye kubanga waliwo okugoba okulala okusinga abo. Oliwo yagamba ne jjajja n'agamba jjajja n'agamba bwe yava ku ssimu jjajja n'agamba ndowooza kitaawe omuwulidde anti bonna baba bataata kasita banga azaalibwa ne kitaawe. Ndowooza kitaawe omuwulidde konza agambye atya n'agamba of course essimu yali mu rawundi nga kakati oyagala nkole ntya jjajja nanga akwata omwana omutwale waabwe ffe tujja kukusigaza. Neŋŋamba nedda bw'olirabayo omunyarwanda asudde omwana oyo bamusibanga. Omunyarwanda tasula mwana. Munyarwanda tasula mwana. So me I believe I'm Munyarwanda. Eyo story ya lunaku lulala. Nensigaza omwana wange oyo mwami n'atufunira ennyumba wali ku Mackenzie Street. Mbalala. Ng'ovudde ku mayembe g'ente wansi eyo. Street bagiyita Mackenzie Street. Ng'okiridde. Ng'owetedde ku Baria Plaza emabega awo. Anfunira ennyumba yali ya mitwalo 10 nteramu flat screen nteramu ekitanda 5x6 omufaliso gwako nampa akasigiri sowaani n'obusepiki n'akambe nenyingira omunakaana kange we started life. Nga tonaba nakuwona? Tuyingiramu ennyumba after 5 days ng'omwami ndaba tampeereza mmere. Bwe yamala neesitula najja yali akolerawo mu Central Market ng'ayinamu amaduuka ge ayina zi Sinotrak embalala awo ayina zi taxi. Najja musajja mufumbira najja naŋŋamba namukubira essimu namuga enjala ekola ki ennuma ate ndina kawere nnyonsa kino ndikikugamba I didn't know that omuntu azadde aba nakawere. Naŋŋamba nja kuweereza emmere naye ngenda sooka kujjaawo. Mwami najja munnange bweyajja naŋŋamba nno ogenda sooka okole bwoti ogenda sooka okole bwoti nina ekiso kya nnaku 7. Namugamba surely omuntu ali mu bulumi nga buno. Naŋŋamba nkugulidde eddagala nasasula ne bakulongoosa. Kiki ekirala kusasulidde ennyumba kugulidde akasigiri ate nga kituufu nembitunuulira nemugamba I cannot nakwata ekkubo n'agenda nga talese wadde. Nenkwata essimu nenkubira jjajja w'omwana Kizaala Amoni naye kati leeti omukyala naŋŋamba nja kujja nkulabe. Essimu n'agijjako. Mukyala wa landirodwaga Mayumba nali mu nnyumba omwo nga nkaaba baali banywerawo entulire wabwera awo. It was a decent place but naye ng'atundirawo entulire.
jampa ekikopo ky'entulire nangamba kinywe kijja kukuwaaki amabeere nanywa ekikopo nakinywa kiralu yampa guno omuto ogutakuba kikabangamba mbu ate eyo entulire mbwetabula wali anti nedda ento eno gye baakayiwamu omubisi etanaba kufamentinga yes era twalinayo entulire festival wananga tusambira mu bisooto yali awo kugundi yani yantwalayo oba nga twali mu kisaawe nawana namanywa entulire zizokola saawe mwezi akawungeza kati nkuba tendenatonyako abutangambisi mama bampe ento ddala kati newayitawo ennaku endala mmeka nnya mukulu Spencer teyeekolamu bw'okuba essimu tagikwata paka lwe naddamu nemmukubira nanyamba n'agikwata omwami oyo yajja ewaka yajja bwali budde bwa kiro yajja n'embwa zaali 3 zino ezikuuma ndowooza ewaka sinandowooza ezikuuma ewaka I'm sure of what I'm saying najja nazo zaali ziyimiridde wano ku kitanda nga ntuddeawo ku kitanda oli bebi wange ono Spencer nga kati kiri gy'oli so mubufunzi obulamu bwange abutadde ku mbwa oba my nakedness naye yali rape in its own way embwa yali alesezaki ngambe nti yazikolesanga ki what should I say omuntu nga bw'anaakwata gun point ojjukira mwami gwe nagamba gwe nagenda okukolako massage nanteeka ku gun point ng'ayagala kwebaka nange n'omugyamu nedda mbabuyita James munamaje abantu abasinga bali bagamba muhoozi muve ku mwami muhoozi abantu gyesaba byanguya bwangu kati ono ye yakolesa mbwa embwa nga ogiraba nti eryawo I fear dogs ate nga ziri 3 ate nga ziri 3 zinenene nagenda okula ze nategeera nti zezo zi German Shepherd I slept with mwami Spencer Wilson natonnya okumala emyezi 3 nenfuna sepsis kankubulye SBF mulimu abantu nga Katonda gwe akuliko tomulaba naye nga akuliko omanyi abantu abafunye sepsis ne bafa ng'ate oluusi afunye n'echansi ne baddamu ne bamulongoosa yakulyanga embwa sorry yakozesanga embwa ziri awo yes nga ziri awo ate embwa bwewunyiriza akasuka etamanyi ekola ki eboggola a dog freaks me out awo nali mpezeza 18 years ogw'omwaka ekitegeeza yakola ekikolo kino naye nga gwe toliiwo tekwali kweyagalira kwange so eyo nayo rape abantu bajja kugamba amaze kukuyamba n'olyoka ogamba nti yakukwata singa yajja n'angamba singa yalindako n'owona bulungi exactly nga actually yaŋŋamba mbu sina sente zensobola musasula for what he did for me naye nga gemazima nali ngenda kufa n'olubuto awo emwakoma yaba yaddanga neyeyongeza kati bwe yagenda zadde bwe yagenda enkeera era yandeka tambadde kyakulya enkeera omanyi mu Central Market akatale kabamu paati y'enkoko biki kati yayina emidaala gye nga so nga alina abasobola okubira ne bakuweereza emmere bampeereza ekiwagu kya bogoya faaji bantu masiga nti muntu butasiima yes nali sikirina yannyamba n'akimpa yampeereza ekiwagu kya bogoya nampeereza obumondero obuvundu wali oliddeko akamonde akavundu kale okukagwako obugwi by mistake mu mmere okazza naye nze nakalya ne katuulayo munda nampeereza n'enkoko ng'era nvundu naye nkulaga natuula n'embirya because I needed food as bad love naweereza n'amanda n'ekibiriiti I didn't have even 10 nti kikino nkirina mu bulamu kati natuuka ekiseera naye kyange ennyumba akyagisasula nga
teyaddamu kudda kuba natonyera emyezi 3 n'envunda olukindo nze yakukosa esibifo kati olaba nina siza kati ya myezi 5 naye nkyali mu bulumi in that nina ebintu byesinabeera tuusa kukola waliwo yakozesa maanyi definitely era omuntu alina ekiruyi they won't handle you as a human being yali mufumbira omufumbira andira anti byanjawulo jagwa ku muganda dakika 5 3 okay I didn't know wakumukulu seconds I didn't know saweza I didn't know ekyo mbadde sikimanyi so natuka ekiseera ennyumba nagana okukola ogisasula omukyala naŋŋamba waliwo omwami omu kati ali mu gavumenti oba alimu ebyo ebintu bya politics bamuyita mwami Kachebezi oba ye mmeeya w'Embalala kati katono bwe kati omwami oyo yansasulira omwezi ogwo ogumu gwe bali bagenda okungoba mu nju era I appreciate mwami Kachebezi. There are people that have done good for us naye nga tetulina we tubatuukako kubeeyanza so ne mwami Kachebezi yasasula ogwo omwezi ogumu amala ogusasula kakati omukyala oli n'antuuza mukyala wa landiroodi naŋŋamba ogenda kukola ki wandibadde olaba engeri gy'ofunamu omulimu kuba ennyumba togenda kukola ki togenda gisobola ng'ate kituufu sigenda gisobola ate nekya SB4 tukuze abaana nga bamanyi okukola kituufu kubanze obutamanya nti omuntu alina kufuluma akole kyekyantuusa ku ebyo byonna ge mazima nasikama kakatini nnyo bwoti wano so tulina okuzaba nga bamanyi okukola tubayina bayigiriza okukola because in case of anything mwami SB4 obulamu buno tetubulinaako assurance nze manyi ogamba mukwano gwaye ne mugamba omusajja oyo nga yanyize n'akwata ku switch todda so kati Katonda bw'akwata ku switch ng'abaana bano tebamanyi nti omuntu asobola okugenda bali n'akola kino n'abeerawo be baana okwetunda ensangi zino be baana okugenda simanya poti bikoze biti ebyo byempulira bitambula ensangi zino so munaye mba ngenda sengukamu eyo ennyumba no wata omukyala yangumiikiriza yayogera n'omwami we ne bampa ennyumba for another 1 month omukyala oyo nannoonyeza omulimu ku hotel bagita Hotel Cash Erimbara it's a very big hotel I'm sure mugimanyi nengenda ebiseera byali managing baba na Kenya oba nakati bwe kiri ne bampa obwa room service room service room service ne bampa obwa room service nenkola kati eyo Hotel Cash kumbe ono mwami Spencer yaba supplying obumonde nyaanya bice ebyo butungulu ebyo olunaku lumu bansali nkiriza nzunga ne tray nga wuyo mugwamu yaŋŋamba nkwadde ennaku ezibiri wano sikwagalawo ngani I don't know ndoza ng'omuntu ayanzija mu nfuufu namugamba gwe ngaani naŋŋamba wo sikwagalawo olwo nno nga mpezezzaawo omwezi gumu guno Kachebezi gwe yansasulira kati mbuzeeyo guli ogumu gwe bampa omanye omwami oyo kye yakola nali ndi awo nga bakama bange bampita in a board meeting after gwali mwezi gwa kusatu nali nsasulira emitwalo 45 era bannaye tuyigirize n'abaana value for money so olaba nti nali muzadde nestill nakwata akasente nga nengula erindazi for just luxury kati nali ndi awo nga bampise mu board meeting ne bansibakawo ebintu byesimanyi mbu I am rude towards clients olaba oyinza oyingira for room service oluusi nga mwami yekka yalimu omwami ono nayagala akwefuulire and let me tell you something oba leka mbuulire abaana b'obuwala abagenda okulaba this thing oba abandaba do not allow money to lure you sente eno eyinza okuba nga kuliko omwami kale kansubire nti ensonga kwe yava nyingira mu room for morning like okutwala breakfast
omwami oyo yajjayo $1. I'd never seen $1 in my life. Naziteekawo ku buliri bwali obupapula obwo busatu. I cannot tell the figures. Nangamba that money is yours. Nentolawo sente neneeyanza mba nfuluma nankaba omukono. Nanga you have to work for the money. Nemugamba ate how? Ate bintu bye bimu kwegatta. Nemugamba kwata sente zo. Nagezaako okunkwatisa amaanyi. I opened the door forcefully. Kati bw'oba ofuluma nga weesukula ku muntu kamera ziba zikola ki ez'omu corridor. So agenda okulaba footage ku kamera tajja kutegeera why you're behaving like that. Nze ng'amba eyo ensonga yaviirako. Olunaku Spencer lwe yaddamu oleeta supplies zaawo lwe naddamu mulaba yaŋŋana naŋŋamba mu nnaku ntono nnyo wano ogenda kuba tokyakolawo. Naŋŋamba ate njagala buli ssente gye nkutaddemu. Muntu omu yantuusizza ku kizibu ndi mu kukola not because I'm okay but because baŋŋambye if you work is how you will survive ngatege mazima. Era omukyalo oyo mwebaza simumanyi erinnya n'omwami we simumanyi erinnya but I thank them wherever they are. Ne bampita mu board meeting bumpisa bubi ba clients. Bunyingira mu room z'abantu I don't knock. Room eba nsibe. So how will you enter a room nga tonokinze to access it? Nebangoba ku hotel cash. Sente bwange omukyalo oyo yali abunterekera. Nga nkwata ngamba kati genda onoonyesa ennyumba nga ya sente entono. Nenzikira ya same street naye eri ekkubo erikirira eringa olinga agenda ekakiika. Nangamba genda onoonye genda ewa chairman omugee nti onoonya ennyumba. Ndowooza yali amanyi chairman alinawo ennyumba eri empty. Nengenda ewa omwami oyo chairman alinawo ennyumba nga ya mitwalo 600. Naye nga nnene. Nembeera omwo n'ebintu biri Spencer bye yampa n'omwana wange. Kati omwana nno kati tulina kuyiiya bupya. Kati my shock you what omwami ono yanstalkinga paka lwe yamanya wa gye nadda. Aba bamulagira balandi road. I don't think omuntu asobola okustalkinga. Kati ovala of Joko mukula Joko mutegeere. Right now I'm so security cautious, not because I'm a criminal, but because people can harm me for even no reason. Zekati kyenakkiriza. Mba ndi awo olunaku lumu naakatuuka mu nnyumba natandika akali okwoza engoye ku kyalo. Mba ndi awo olunaku lumu naakatuuka mu nnyumba ziri ssaawa 4 za kiro. Nali nnoonyayo omwana wange eri ow'omukadde gye namulekanga. Toto eyo kodi. Genda okuggulawo nga ku Spencer gwe kubeeriso. Nga ku Spencer gwogwo n'embwazi. Yazzaawo bulungi oluggi. Guno si mwaka 2016. The other one was 2015 mwe nazaalira. Nazaala mu October nga 26. Mu 2016 ogwokuna April zaali ennaku z'omwezi 14. Yazzaawo bulungi oluggi n'asiba ekisumuluzo n'akiteeka mu yali ayambala nnyo ebikootikooti n'akiteeka mu kooti naye nga ayambadde engoye ezivulubanye musaayi. N'atuula awo n'aŋŋamba ondaba nga bwe nfaananako nze ye. Ne mugamba obadde ki? N'aŋŋamba kulika nsumbu ye ne mmukolako. Bye byali ebigambo by'omwami Spencer Wilson. Kulika nsumbu ye ne mmukolako. Zirimbwa. Miss before akwa kati otuuka obulumi ne buwona nga tokyakaaba about some things. Olwo lunaku that time Spencer raped me kati yakimakinga clear kankukwate yali ng'angamba nti ali mu kunneesasuza bye yankolera. Nakuba enduulu landiroodi najja twagenda ku poliisi tebakwata ku mwami Spencer. Zali sanga meka? Bwali budde bwa kiro zaali mu ssaawa 5 kuba ze natuuka ssaawa 4. Kati wano nayo omwana ate tandika okufumba biki. Obudde bwali butambudde. Abantu ne bajja balandiroodi biki babituddemu awo chairman nannyini mayumba mwennyini ne mbaga omuntu onava kuntuusako gwa buliisa maanyi nti anti budde kiro kati tulina we tugenda kukuyamba. Esibifo ng'ensi neekwefuulira oba ng'ekintu kinaakutuukako obulwa n'akugamba nti jangu tugende okola esikaani bakakasa oba bava kukukwata.
sente jukira nina akamalo zisasula naina akamalo zisa kati ebintu byakyuka yes before kwata omwana w'omuntu nakuba endulu ne bakuba paka kufa naye ebiseera ebyo things are just changing now abantu bagenda bategeera nti people are bad kati bali bamumanyi yali azibuzi nga tebamumanyi mu society because siga nti yanfunira ennyumba togere nti bamumanyi nti oba kale babigaanira bagambe naye ono yamufunira ennyumba oba kitegeera kyenkunnyonnyola mwami before omusajja oyo yakwata ekkubo n'atambula bulungi n'agenda nga tewali naamukutteko n'embwa ze oba baatyambwa yayina embwa nga nnene nga ziboggola n'atambula n'agenda kati enkeera ningenda ku poliisi ne baŋŋamba jjukira when it's a rape case banange ebintu bino babisomesa abantu bwe bakurepinga olugoye lwolimu toluvaamu you don't bathe okitegeera you don't do anything the only thing you can do is omuntu aba akuyambye oba gwe bw'oba otegeera bulungi olina okwetwala mu ddwaliro bakuwe eddagala eritangira ki sirimu n'olubuto yes in being nti omuntu oyo tebakola ki tebagenda mu accessinga nti bamukebere oba mulwadde saafuna all those opportunities ate to educating abaana abaffe nze natuuka ku myaka egyo nga simanyi sex education kubanga we nazaalidde omwana asooka if I had mentors osanga nandigenze ku family okitegeera era mulimu abantu abalabanga abaana bange engeri gye baddingana abawala ne bagunsalira nti nali ngoba ki nedda bamikwano si kugoba nsi kati wayitawo emyezi gyali ena nze bannaye tusomesa abaana mwamesi bifo neera olubuto olwokubiri nalufuna era saamanya nti ndi lubuto nalumanya era lwa myezi ena but before knowing that I'm pregnant after 3 days omwami ono yajja nga sinaba kudda kuva gye nali nkakaalukanyiza n'ateeka ekkufulu endala ku lujja olwange bwe namukubira essimu kubanga neighbor yaŋŋamba kuliko omwami afaanana bwati ne bwati ne bwati ne bwati yazze n'ateekako ekkufulu bwe bakudifayiningira omuvubuka ono gwokola omutegeera nakwata ekkubo nali mmanyi one of his homes alina amaka mangi embalala be bantu nti bw'aba akoze omusango you cannot look for him from one home nengenda mu maka gali kakiika kuba namukubira esimu nenga Spencer why have you locked my house nangamba jangu ono n'ebisumuluzo byo omanyi okugenda okutuuka luno olujja oli wano n'atembwa nalina wa boda budde kiro yanteera embwa nangamba bw'onootambula n'oyitawo nojjano nja kukuwa ekisumuluzo owa boda n'amubuuza naye lwaki obeera n'omutima bweguti gwe singa omwana owuwo bamutuusa ku kino wandiwulira otyo omwami ogwe twogerako kati alina abaana ab'obuwala 40 anoonya ki mulenzi jjukira eri statement mu ddwaliro njagala mwana muki alina 40 babategeera oti mwana muzibu wa kukuza oba wakwagala ng'omwana owa rape mukama ansaasire abaana bange bwe bali bakuze bansonyiwe naye si kyangu abaana abawala azaala omwana as a result of rape n'amutta n'alugjamu olubuto sinakindi n'amukasuka toba na love ye toba nayo ne bw'obanga agikomyawo that thing comes back Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.